People power mu kunyigirizibwa ennyo. Bano bayizaawo enkola ey'okufulumya ssente nga ziwandiikiddwako ekigambo Vote Bobi Wine, londa Bobi Wine 2021. Bakoze buli kintu. Ebitundibwa mu katale nnyaanya ziwandiikiddwako, watermelon ziwandiikiddwako, ensujju, emboga, buli kimu abantu kyatandise okukola kujanjawaza Bobi Wine. Bano bakikoze olw'okwekyawa kwe balina mu ggwanga. Buli kimu ne ssente eza Uganda ze tukozesa zituuse okuwandiikibwako. Kitegeeza ki? Twogeddeko n'aba People Power. Omwogezi wa People Power Joel Ssennyonyi tumubuuza ku nsonga zino. Agambye bo tebazimanyiiko, tebalina muntu gwe batumye kukola kikolwa kino, naye n'atangaaza n'atugamba kiva ku bunyiivu bw'abantu bwe balina mu ggwanga bwe bubakozesa bino. Agambye ekyo kyakulwanyisa abantu kye balina ekisobola okukyusa obuyinza buno mu mirembe nga tebayiye musaayi. Okusookera ddala okuwandiika ku ssente kimenya amateeka gaffe aga Uganda, bakiyita defacing currency notes, kimenya amateeka. Naye omanyi bannayuganda omuntu yenna bw'omunyigiriza ennyo aba kati ajja kuyiiya engeri gy'ayitawo. Bannayuganda kati batakkiriza kuba mukuŋŋaana, ne batusanga mu kuziika abantu babakuba emiggo babakuba tiyagaasi. Kyo juzi twali mu kuziika omugenzi Bekkagwa, tiyagaasi n'anyooka lw'abantu kutuwuubirako tiyagaasi kibooko. Kati bannayuganda bagamba omanyi n'ebitu tuyiye tulabe engeri gisobola okuyisaawo ensonga zaffe. So ndowooza ekuvayo ne bagamba ssente zino zibuna buli wamu. Ssente eva wano e Kampala ne tuge Karamoja. Kati ndowooza kulowooza kwabwe bagamba kati bwe tukwandika ku ssente enjiri yaffe ejja kubuna wamu buli wamu. So engeri gye batatukkiriza butalaga ggwanga. So nze ndowooza kwe kuyiiya ne bakola bwe kityo bati kubanga buli bw'onyigiriza omuntu aba ajja kufuna engeri gyerwanako. Mwami Museveni mu kinaana ne banne bo bawulira nti banyigiriziddwa nnyo, ne basalawo nti kati katukwate mundu tugende mu nsiko tuyiwe omusaayi. Era kye baakola singa baabakwata bali babatwala kalabba kuba kye bali bakola kyali kimenya amateeka, ne bo bawulira nti tunyigiriziddwa nnyo katukole kino. So ndowooza ne kaakano bannayuganda okuwulira kati mukyatukkiriza kuteekayo maloboozi gaffe enkuŋŋaana naki katukozesa ssente kubanga zo zitalaga eggwanga buli wamu. So ndowooza kwe kusalawo bakolebe bati ogamba nti kimenya amateeka nti bantu sekinomu basizewo ne bakyekolera. Nze kuwulira amateeka kigagamba wandi muyizi w'amateeka kimenya amateeka, naye nga wenkunyonnyodde nti omuntu bw'omunyigiriza ennyo ajja kukola kyonna ekisoboka. Era nga bwekuwadde example y'aba Mwami Museveni nti bo baawulira nti banyigiriziddwa nnyo, tekugenda mu nsiko ne bayiwa omusaayi, kyali kimenya amateeka. Naye bakikola nga bagamba nti tunyigiriziddwa nnyo tetulina kitala kyakukola. So of course bw'okompeyalinga ebibiri bali abagenda mu nsiko ne bayiwa omusaayi ne bana bawandiika ku nsimbi, byonna bimenya amateeka. Kati ojja kusalawo ki ekisingira ddala okubeera ekibi ennyo. Naye kyekikibaawo nti buli bw'onyigiriza bannayuganda bajja kuyiiya engeri gye bakwasaganyamu ebintu byabwe, engeri gye bayisaawo ebintu bye baagala okuyisaawo. Kuno ayongeddeko Museveni bwe yeekyawa kyamwaliza genda mu nsiko okuyiwa omusaayi ne kimuyamba okuwangula okutuuka ku ekyo kye yali ayagala. Kati ne bannayuganda obudde buno ekibawaliriza okukola bino, bo beewala kuyiwa musaayi, baagala kukyusa buyinza nga bayita mu bigambo, mu nnyimba n'okusalawo okukozesa amaanyi gaabwe agatali ga kulwana, agatali ga kwekalakaasa, awatali kuyiwa musaayi. Abantu emiggo bo bamenya amateeka, n'abantu bagamba kati mmwe abalina okunywa amateeka mugamenya. Kati ffe tukole ki? Timutusanze nga tuli mu kuziika. Ekintu kitamenya amateeka okuwuubira ku muntu gw'oyagala okuwuubirako, naye okumuwuubira tiyagaasi, embooko, ebyo binanga bimenya amateeka. So kati gavumenti bw'oba omenya amateeka tujja kusuubira nti bannayuganda bannansi bo tebajja kugamenya. Ffe tetuwagira kumenya tteeka, naye tugamba nti omukulembeze olina kubeera kyakulabirako. Naye kati gwe omenya amateeka toyinza kusuubira nti ate abantu b'okulembera nti bo ate bajja kugamenya. So nga tugamba nti gavumenti kino kibaawo lw'abantu kubanyigiriza ennyo, era wayinza n'okubawo ebitali biza okubaawo nga bannayuganda bongera okubanyigiriza. Ekitali kirungi, ffe kitutawagira. Gavumenti erekeraawo okunyigiriza bannayuganda, ebawe bbeetu ng'ensi endala bwe zikola. Naye kati buli bwona abanyigiriza n'obanyigiriza bajja kufuna engeri gye beeyiyamuko okulaba nga engeri gye baagala okuteekayo egenda maaso. Polisi yakudendera
amenye etteeka bajja mukwata kuba kati ffe be twakalabye kubanga mu mateeka okubeerera kizibi evidence nti kati aba NRM waliwo bendabye babadde ku TV nga bagamba nti ffe tulina muziwandiikako nga balaga nti baziwandiikako kati tubire poliisi egenda basiba kubanga boko evidence weeri so tulinze tulabewa poliisi enagendera bigambo byeyogedde nti abamenye etteeka lino bajja bakwata kubanga twabalabye nga bagamba ffe tujja ziwandiikako vooti mwai Museveni nga kwe bali ku TV zonna zabalaze so kati tusuubira nti poliisi ejja bakwata nga bwegamba bwebanga erisibyansi kwekyo kyegamba ekijja kuba kipya kubanga era bulijjo bwekola nti abainale bwe baagala okutambula boit is okay abapipu power kutambula giba migo giba tiyagaasi era kwe kugamba nti poliisi yaffe eringa erina kyekubiira so kati ne bweyogera bino tubalabanga kusiba nsaano ku mazzi obaleka boogere beboogera tugende mu maaso. Ono ayongeddeko n'agamba nti Muzeeyi Museveni asaana kutwalibwa kalabba olw'ebyo byakoze eggwanga ebitali bituufu. Jjukira bwe yalajja mu buyinza yayita mu kuyiwa musaayi nga yeemulugunya ku nfuga embi eyaliwo mu ggwanga ebiseera ebyo. Kyokka essaawa zino naye yennyini y'enkola gy'akolamu. Eggwanga alifuga nga byerwanirira biveewo ate byataddewo olwaleero. Whenever you push people to the wall and you squeeze them so hard, they will do everything to try and raise their voices. Because, for example, whenever people are at a burial, the other day we were at a burial of the late Honorable Mary Kagwa, and as we were leaving, people were waving at us, police tear gas them, police beat them up while we were watching, and then we thought, how ridiculous is this? And so that's what happens, that when people are pushed to the wall and they're squeezed so hard, they will say, all right, let's find ways now of trying to put our message there, because if they're thinking we cannot hold rallies, we cannot have meetings, they will clamp us down, but money goes everywhere. So we imagine that's why they decided, let's write on money.